Nkuletedde emboozi omulabe wange omulungi gye nkolekitinze okufa kw'omugenzi Daudi Mugema era nga bino byonna bye ndi mu kubeera nga nkuwa bya mbu okusinziira biki bivudde gye bivudde mbivudde mu ddwaliro mbivudde mbu era nga ogenda kubeera nga wewulirirako ekisooka kye kino ku nfa y'omugenzi oyo nti ekyenda kyesibye mwabadde bakyali eyo eggulu gye babadde gye yali agenze wa Salimusale okubeera nga afuna obuyambi abamu boogedde bingi nti abayimbi tebatuulako wamu yabadde anoonyaayo ki baagala okusabiriza byonna onoobeera obiwulira era onoobeera obiraba then nyagala okutaanya ensonga ya kino nti ekyenda kyesibye ekyenda ekyo okwesiba of course wabeerawo ensonga enyimbe zino eŋŋanda zigenda ne zituula mu mubiri ne zimalamu ebbanga ne weesanga nga okuba kufa okutuka omulundi gumu si ekyokugenda ewooli sijja kugamba nti oba kyekyavuddeko obuzibu naye nga kyakubeera kyo kiba kirina okubeera naye njagala ofunamu ekyokuyiga omulabe wange omulungi nti ekyenda kino okwesiba ne ulcers ng'obigasse wamu abalugo bayikiramu nnyo nti ogenda mu ddwaliro bakebera buli wamu n'osooka muliri eddwaliro n'ogenda muliri n'ogenda muliri nga bakugamba ekintu kyekimu kibalaba naye ng'olumba oluganda luli awo ekyo kiwedde then tugenze ku muyimbi gwe bawayiriza okuloga omuyimbi Mathias Walukagga era nga akuyimbidde akayimba nti weezuule so agezaako okubeera nga akubuulira ekituufu ekiriwo nti ye si yaloga oba si yaloze oba si yaviiriddeko omuyimbi waffe oyo okubeera nga ate atuva ku maaso era akayimba nga bw'onoobeera okawulira bw'onooba ogenzeeyo ate ku peegi ye genda okubeera nga nkuwa ebirala by'enkolekitinze ogenda kubeera nga weewulirirako ku ssimu ebyabaddeko nga bagezaako okubeera ate nga boogera okumanya biki ebyabaddewo bwe yabadde nga ali eggulu ng'agenze okusisinkana Salimusale byonna mbikuleetedde era tuula obeere ng'obiwulira essaawa zino Mugema abadde eggulu mwenna abatuwuliriza Mugema abadde eggulu kibuga ggulu kyekibeera mu General Salimusale omuyambi w'abantu ekitali kibi naye obugenzi okukya ku makya ng'afiiridde ku loogi gye bayita Sanya afiiridde mu guest house gye bayita Sanya era essaawa zino wetwogerera tulabye ku mmotoka z'omukulu nga zizze tetunamanya oba kitegeddeko gyeno batanakitegeerako naye abamu ku bayambi bakitegeddeko balese emmotoka n'ambulensi okumutwala mu ggulu Referral Hospital naye nga ababaddewo awo essaawa zino wennyini awo bakonfaminze nti bagenza okumugyawo naye yafudde kiro yafudde kiro kati abadde yagenze mu lwadde oba kube mabegakawo twayogerako naye ng'agenze aimprove nga nata ne ku buyimba obupya Mugema abadde alina obulwadde ndowooza emabegakawo mwalaba ku foundalizing ey'okumusondera ku kasente abadde mulwadde so kati mu mbeera eyo agavayo bagamba ekyenda kyesibye abamu bagamba abadde ne ulcers abavayo kati ku ndwadde zimusse so ate wali emabega ku nsonga zetubaddeko nga tumusondera abadde n'ekigere ye ng'agamba baamuluga omu nga ekimu kyazimba bayita bati enjovu nga kimu kyazimba ekyefaananizaako enjovu ne bagenda ne bamusondera n'atereera mu mbeera eyo yagenda okukomawo ng'agamba bandoga kati essaawa zino abaliyo abamuliraanye bagamba afudde alina ulcers mu lubuto oba ekyenda kyesibye so tukyaliwo kati wetwogerera obudde buno emmotoka ziri mu kumugyawo okumutwala muri